Kaakano seeka munyambe omwami anayinza kubanga ayinza okutusa nyiza okuloza munange omusajja ali mulaavu nga si byalaavu bino byajja n'apaakinga wali n'avaawo mukaaga gwa kiro 8 ayinza okuntusibwako oba kwagala mukyala nti oba ayagala kwongera ku haki z'alina baseeka mulina ku baana bammwe eyo abawala. Hajati Zuula yavudde n'agamba nti Haji Ali Mwizerwa agenda ekiro ewuwe Matumbi budde singa tugirayo akafaananyi kamu bwe kati mu ndabika endala gye ndabikamu wendi n'alaga nga ndi buwe obanga mmoloka yange epaakinze ku kikomera kye obanga ngenzeeko ewaabwe babafiina gyekiri omuntu n'agende ew'omusawo muganda nga nti nsibira ku oyo omuntu nze gw'aba yagala nzekka ne bwe ndiba nfudde divorce taddangamu okufuna omuntu yenna. Katonda wange okimanyi tandise n'okutyamu mami bwe kiri abakyala kati kye bakola n'abaami ntwalinga tulowooza eddogo liri mu bakyala bukka naye n'abaami nti njagala ndogo omusajja ono nga ne bw'aba atunuulidde ekifaananyi ky'omukazi yenna gy'atambulidde ali Makindye oba aliwo oba ali Bulaaya nga ekifaananyi ekimujjira alaba nze Haji ne Ajeti ani mulogo kubanga bw'otunuulira risaaki yonna n'ebigambo byonna n'okwewaayiriza kwonna kulaga nti Zuula akyetaaga obufumbo bwe n'omwami we mbadde mu ebyo singa nga bw'oyogera okiraba ku bifaananyi ebyo byonna bye bakozesa okujjayo ekifaananyi ekikyenga yo kiraba kipya singa tugirayo akafaananyi kamu bwe kati mu ndabika endala gye ndabikamu wendi n'alaga nga ndi buwe obanga mmoloka yange epaakinze ku kikomera kye obanga ngenzeeko ewaabwe. Owulidde breaking news kati nafuusewo update breaking news Haji Ali Mwizerwa twatandise eggulo Haji Ali Mwizerwa agambye nti ebyogerwa mu mawulire si bituufu Hajati Zuula amusibako matu ga mbizi okumuliisa ki Sona Beni. Haji Ali Mwizerwa asambaze ebyogerwa Hajati Zuula nti yabadde agenda ewe akatambika Hajati Zuula ng'ayogera kankabazanyire wano katono nnyo okwejjukanya ekyabaddewo kaakano seeka munyambe omwami anayinza kubanga ayinza okutusa nyiza okuloza munange omusajja ali mulaavu nga si byalaavu bino byajja n'apaakinga wali n'avaawo mukaaga gwa kiro 8 ayinza okuntusibwako oba kwagala mukyala nti oba ayagala kwongera ku haki z'alina baseeka mulina ku baana bammwe eyo abawala. Hajati Zuula yavudde n'agamba nti Haji Ali Mwizerwa agenda ekiro ewuwe Matumbi budde oba ofuna bulungi agenda ekiro ewuwe ku kikomera mu Matumbi budde owulidde mu Matumbi budde saa 6 okuddaagula 7-8 ez'ekiro ng'ali ku kikomera kye yeekukuutiriza olabye nga yeekukuutiriza ku kikomera kye
Hajati wasula mu maka ga Hajati ayagala kuyingira oba Hajati yagamba nti omusajja Haji Ali Mwizerwa amulumbe ekiro ewuwe nava nekubira omulanga mu bahaji abenjawulo bafunire Haji Ali omwagalwa bayi Hajati agamba nti Ali ayinza okubanga akomyawo love yachi ayagala love yatenga tayagala love Hajati tayagala love musajja yagala love natali mukweralikira mbo obulamu bwe buli mu matiga wandiko ogambe nti obulamu bwa Hajati Zuula agamba mbu buli mu matiga bwe yagambye olunaku olw'eggulo ne abakoledde emboozi nga njogera ne mukwano gwa Haji gubayita Muzammiru yategezeza nti ye ne Haji bafuluma dda mu Uganda tebaliimu badde Sudan gye bakolera era ebbanga lyonna Alhaji Mwizerwa akolera Sudan, South Sudan si ey'amaserengeta eyo Sudan y'amaserengeta bali Juba mu kibuga ekikulu ekya Sudan bali mukola wayise ebbanga nga bafulumye eggwanga ate Hajati Zuula agamba atya nti Haji ajje ekiro ewuwe n'apaakinga ku kikomera oba bino Haji bwe yagamba Hajati Zuula nti ogenda kundaba kimafiya jukira Haji yayogereye eddoboozi liri mwe twajja ekigambo ekyo ng'agamba ogenda kundaba kimafiya omusajja ali Sudan omukyala oli Uganda nabagambye nti Haji yandibanga alabikira Hajati Zuula mu ngeri yabiikira Maria ow'empigi ku bikondo oba owena tete ku mabiito abasinga ne mugamba ndabyeko mu comment section abasinga nga mu commenting nga mugamba Hajati ubanga walogo omusajja genda omusumulule Hajati Zuula banga walogo omusajja wali eddagala gye lisebo abantu baloga nti ono gwe njagala nfiireko ye musajja wange yekka kati onoonya engeri gy'omwetakuluzaako ekyakubuze bw'obanga wamutambulira gende w'omusawo oyo omusawo oba yafa genda ku malalo g'omusawo omugaye zuukuka teweebaka jangu ontaase eddogo lye wampa omusajja alemeddeko njagala mwetakuza muvaako nabagamba bakazi mu lugo abasajja Haji agamba bw'ati Haji agamba nze gw'olaba ampaayiriza njagala gye akafaananyi akalaga nga bwe nfaanana essaawa zino nga bwe ndi essaawa zino nga bwe nfaanana ng'ogyeko akafaananyi oba ebifaananyi ebikadde bya postinga njagala ndage nga bwe nfaanana essaawa zino akabalaga nti nabadde ewuwe sooka owulire ebigambo bya Haji bino nedda mukwano mbadde mwebyo singa nga bweyogera okiraba ku bifaananyi ebyo byonna bye bakozesa okujjayo ekifaananyi ekikyenga yo kiraba kipya singa atugirayo akafaananyi kamu bwe kati mu ndabika endala gye ndabikamu wendi n'alaga nga ndi buwe obanga mmoloka yange epaakinze ku kikomera kye obanga ngenzeeko ewaabwe kyali badde kyamakulu nnyo gyali naye kyesisuubira nti ayina ne waayinza okukijja kuba tekiriiyo so bannange mikwano gyange temuggwamu maanyi lw'ebyo oyo tabanafuya tabakyusa ndowooza tabajja ku tayimingi mumuleke akole byayagala ye ndowooza ye osanga ayina kyanoonya ye ng'omuntu Katonda bw'anaamusaasira n'akituukako ajja kituukako ate bwe kiba nga tekyateekateekebwa ye nga bw'alowooza nti kinaava mu nze nga Katonda si bwe yakiteekateeka ne bw'anaakola ebyenkana bitya era talina kyajja kutuukako so mbeebaza okumbeererawo n'okutegeera
buli ekiba kigenda mu maaso omutima ogwo Mukama Katonda agubansasulire abawe ekisinga okuba ekirungi. Kale ssebo ensonga muzuulidde bulungi. Hajja agala obukakafu n'akatambi nga bwafaanana kati Hajjati akatuweereze kuba Hajjati oyinza kugamba nti omusajja omulabe ewuwo n'otalikodingayo kantu. Hajjati zuula toyinza kungamba nti Hajja asobola okujja ewuwo ku 8 ogw'ekiro n'omulaba n'otalikodingayo ka vidiyo yaddaako akabibibi bwe kati oba n'otamukuba kifaananyi. Hajjati otandise okugugumuka ekiro olaba Haji. Hajjati obanga watambulira Haji n'omuloga, please nze nina omusawo wange Hajjati Namwanduliizi ali ku lw'Emityana atukozeeko ffenna Namwanduliizi ne Sula flexible kuba Sula yantwalayo. Namwanduliizi ali ku lw'Emityana awo ebujuuko wasangibwa. Gende wa Namwanduliizi akuggyeko omusajja gwe weyambaza kuba nti ne bw'aba taliiwo asobola okukulumba kimaafiya. Hana nkubidde generate ne bw'aba taliiwo ani musawo Omuganda gwe mmanyi gwe nina ennamba ye Amafina singa ankwata nze singa ankwata. Oh mami wange wasuze otya? Mami wange wasuze otya? Ngamba mba nenkumisinga ebbanga lino lyonna nkunoonya mami wangi mbadde bize nnyo ennaku zino bannange ebbanga ppanvu nga nkunoonya mami. Mbadde ntambula nnyo weewaawo naye kati kisose nkubize essimu olunaku olwaleero nina emboozi gye mbadde nkolako wano. Wamma mami mbadde embuuza omukazi oba omusajja bw'agenda ew'omusawo Omuganda n'amuwa eddagala nti omuntu oyo njagala abeere nange nze nzekka obulamu bwe bwonna, ekisookera ddala gyekiri mami? Gyekiri wangi gyekiri baba fiina gyekiri omuntu n'agende ew'omusawo Omuganda nga nti nsibira ku oyo omuntu nze gw'aba ayagala nzekka ne bwe ndiba nfudde. bannange yatayimu mpaka simu kange abadde antemyeko yatayimu abadde antemyeko zaako mami waali mami wadde otunyonyola nti kwata divorce omunsibireko obulamu bwe bwonna ne bwe ndiba nfudde divorce taddangamu okufuna omuntu yenna. Katonda wange okimanyi tandise n'okutyamu mami bwe kiri abakyala kati kye bakola n'abaami ntwalinga tulowooza eddogo liri mu bakyala bokka naye n'abaami nti njagala ndoga omusajja ono nga ne bw'aba atunuulidde ekifaananyi ky'omukazi yenna gy'atambulidde ali Makindye oba aliwo oba ali Bulaaya nga ekifaananyi ekimujjira alaba nze. Kituukidde ddala ku puroguramu gye mbadde nkola mami kyoyogedde kyennyini simba kati awo mbadde ndi ku nsonga ya Hajjati Zuula ne Haji Ali Mwizerwa. Haji agamba ye ali Sudan naye nze nkirese mu perspective egamba nti oba Hajjati alaba kifaananyi kya musajja kuba omusajja agamba nze siri mu ggwanga nze ate bagamba ndi mu ggwanga mbeerawo ntya. Kati ebintu ebyo bibiri bibuzaabuza. Omanyi bannayuganda balina engeri batunuuliramu ekintu naye tusaanye tusooke tutunulire mu bintu bibiri.
ku Haji ne Ajeti ani mulogo. Bwangamba. Kubanga oyinza okwerowooleza ggwe nga ffe abantu tulina ebiseera ebimu kye twerowoolezaamu ne tugamba oba nze yasinga okunyuma oba nze atunula obulungi oba nze mulungi kati n'otandika okwewaayiriza. Kituufu. Divorce abantu beewaayiriza. Naye ogenda okunoonyereza ennyo kyevula baateekawo poliisi enoonyereza obuzi bw'emisango. Nti omuntu bayinza omukwata n'agamba nze yaguza naye nga teyaguzza. Kyebayita impersonation. Oba kyekyo mu luzungu simanyi. Kyandibanga Haji ye mulogo. Lwaki mami? Kubanga bw'otunuulira risaaki yonna n'ebigambo byonna n'okwewaayiriza kwonna kulaga nti Zuula akyetaaga obufumbo bwe n'omwami we. Bana tetuseka naye nga bino bye twogerako bya ddala kuba kati abantu bijja banyiiza. Naye bw'otunuuliramu Ajati nze kino nze kiri nze kino kati ate Haji ayagala nnyo abaana be tayagala kabakwatako abalabirira. Okitegeera kitegeeza nti Ajati yeetaaga omwami we okusinga omwami we bw'amwetaaga. Ebigambo Ajati byayogera ate Haji yandibyogedde. Kituufu. Nti bannange omukazi ankubira essimu yeetaaga obuyambi. Omukazi ankubira essimu nziba ne mu nzije kubanga yansiba yakola bw'ati. Ne ebintu bikyusa akatambi kakyuka kati. Kakyuka kubanga oŋŋambye nti omuntu gw'ayogerako ali Sudan. Ali Sudan tali mu ggwanga. Kati muzimu ali twini wanu. Simanyi. Kirabika amulabikiranga Biikira Maria ono gwe bagamba mu Lwempigi ku bikondo. Ow'eggayaza. Omuddirisa. Nange nagendayo eggayaza nga ngenda mulaba. Ozise Mama Fiina. Nadduka ne bagamba Biikira Maria atuuse Gayaza konze newo terunsubwa paka Gayaza. Nakuma Biikira Maria nga mulaba. Naye baali bamulaba bwa kuba nange nalabako mu ndabirwamu nga simulaba. Kitu kye divorce kikoleko story. Nadduka emisinde kubanga bwe bamala omulangirira nali nva bayitayo Ddundu ku lw'eggayaza. Nenda bakatambi nga bagamba nti Biikira Maria atuuse Gayaza. Ate nga nze mbulayo ndowooza kilomita nga 3 ntuuke Gayaza. Ne ŋŋamba nnyabo n'enteekako emmotoka n'ekuba akataka. Ogenda olabe ku Biikira Maria owegayaza mu ddirisa. Namukuma nga mulaba. Naye Mama Fiina kati nkubamu akafaananyi ng'omaze okulaba akavidiyo nga ogamba dereeva nti bannaye kyuse emmotoka tugende Gayaza tulabe Biikira Maria mu ddirisa. Naye abaaliwo baamulaba nga ffenna tuliwo ffenna tuli mu ddinisa tugamba maama Biikira Maria maama kati nze nali musaba ebintu bigire nga Biikira Maria mbonaabonedde ku nsi kuno nja. Mama Fiina wasaba Biikira Maria ali mu ddirisa ebintu eby'enjawulo. Nga muga jangu neerekere ebikolobero byenkoze bingi mu ggwanga oba ontwala kale ontwale jangu ng'alabika. Nze bannaye olwaleero lw'olukoledde mami. Kati twebuuza Haji ali e Sudan. Kuba ndabyeko wano ka video wabaga nti kubanga divorce gwatambula otambula mu nsi z'e Bulaaya bakuwonamu sitampu. N'agamba edda sitampu zange zonna kanzireete.
eziraga nti sibadde muki mu ggwanga kuba najjo nayogeddeko n'oli mukwano gwe gwe bafuluma bonna Muzammiru. Haji tewayogedde naye? Nayogedde n'oyo mukwano gwe n'aŋŋamba edduuka lyange liranye Haji waali lwakuba ndiko bizi naye njogera n'aŋŋamba ngenda kuwa paasipooti zaffe ffenna tukulaga olunaku lwe twafuluma tezirimu entry yonna ati kati twakomawo ddi e Uganda tubeere ku kikomera ky'omukyalo oyo. Kati abo abantu babiri olina okubaako omulogonja Sabiggu naye kuba ne Haji efunye eddoboozi lye wano nva dizanya. Haji naye agamba ayagala Hajati Zuula mu programu eno eddoboozi litaddemu ayagala Hajati Zuula amulage ebifaananyi bya Haji nga bw'afaanana kati essaawa zino abimulage ng'ali ku kikomera kye mu budde bw'agamba kuba Hajati tayinza kulaba muntu oyo Hajati nga yagamba nga bw'ayogera ennyo tayinza kulaba muntu n'atamukwata katambi nti bannange wuna nnumbye kyekisooka omuntu akulemerako nze nabeerako n'omwami omwami n'anfuukira kizibu ng'okwagala kususse kwegala n'ayagala n'ayonooneka Haji n'ayagala nange owange Haji n'ayagala n'azoliga naye kati mu byonna nze bye nasinganga okulaga bwe bujulizi nti twagenze ku Afirikana Haji mba nnyingira mu ttoyi y'abakyala ne Haji nannumbayo wuunu namukutte oba mama Fina Haji wo wamukwatamu kano kyasa okuwangaza omusajja atomukutteemu oba omusobola divorce osoboka kati nga tebakutteemu gwe ne Haji yambaddeko nabadde wa Sidiiru Haji nga mugambe bulungi Haji natuuse wa Sidiiru nga Haji yanneesooseeyo tuwa obujulizi ngambalaga ne ngamba Haji ontamye Haji olemezzaamu nnyo olemezzaamu omuliro si gwe yanzaala tolina kunfiirako ndeka nange neetaaye ndi mwana w'abantu olaba eddagala lyeweerungira buli kutabukira anti bwe buzibu kati ebiseera ebisinga kati lyeddogo lye baaluganga edda lyalinga nnomo eddogo lye baakolanga edda n'okwata kayayaana n'okwata akazunzanjuki n'okwata bino bye bakola abawala mbu omuwoomya ebyo ebintu naye kati eddogo lyakakati bakuloga ku ssaawa 5 ku 10 n'otegeera nti bandoze dayira n'ozoliga wekka nga tebakukase terirwawo wekka n'otegeera nti bandoze nga wennoozolize kati twebuuza ku Haji n'Hajati ani yazoliga kuba Haji yagamba gyali eyiwe ali mirembe ali mu kukola naye kati ono yakomyewo mu mawulire kuba Haji okuva twava mu misango gino takomangawo mu mawulire naye omukyala yakomyewo yekka mu mawulire yakomeddewo kipointi yamukomezawo yabadde ki yagamba yeekubira omulanga eri basseeka abali eyo bamutaase omusajja akomawo ekiro ku 8-7 gw'ekiro n'abeera ku kikomera kye nga yeetooloola yagamba mbw ayagala oba ayagala kuyingira agamba nti bano bahaji abaaliwo mu musango gwa Haji ne mumubeerawo mumufunire omukazi mulina abaana bubuwala mumuwa omukazi baba ayagala mukwano bayagala hakinza aveeko naye kambuze divorce oyinza okubeera ne mwannyoko Haji n'amukusaba n'omumumma sisobola mumumma sisobola mumumma ate oba ne bw'aba yafumbirwa Haji n'agamba nti mu bufumbo mwali aveemu ajja embeere naye mumuwa ate era kyekimu n'ezzuula mukyala mukulu akuze naye era omusajja bw'amutunuulira anyirira ne bw'aba alina abakazi 16 Zuula n'akugwako nga ye mujjawo ebyenda bikutakula otegererawo kireva yaani ondaba nti ndi wa lugezigezi naye Zuula nannyingiri guba muswiba nga gwazze guba guzze gukusazeeko bw'okimanyi nti kati essaawa zino Zuula oyo
kati katubemu akafaananyi mami ng'omusanze ne haajiwo oyinza kukola otya pupupupu tekigeza tekiriba zula munange oba onzise munange kubanga zula ni gwe bakuteekako nawe omutya zula omumanyi zula omutunuulira butunuulizi olaba alinga mu kkooti teetaddeko bino ebyabakazi bano abeekolako bimekeup ebimekeup biki naye ng'olaba ali nakyo nga mukazi kituufu n'otunuulira Haaji ng'aliko empingu nga ne omanye omuntu ava eruzira bw'afaanana bw'asiiwuuka naye ng'ali mu kaguli naye ng'ogamba laba omusajja kati ezo peya bbiri tuzigenda empola naye nze kyemmanyi ku byonna ku dduwa zino ebbiri wano abaluga ababiri akazannyo kano Haaji akyakakuba layira akazannye kati akazannye Maniyo ne Arsenal eri wesinga nze ndi wa Maniyo Arsenal teyinza kusinga Maniyo nange ndi wa Maniyo ne Maniyo eguli 5-0 ejegeeza Haaji akulembedde omupiira ekitundu ekisooka n'ekyokubiri gwe Haaji muveeko yalaga wala so kati n'olwekyo naye nze manyi ti ebikola byonna abaagalana kubanga ekintu kino bakiteekamu abaana nti baazaala abaana taata ne maama nga tuvuddeko eggwanga lino okujubisa n'okufoosinga abantu gundi jju Haaji jju wajjatu abantu bano basaanye babiri bafune obudde bafune ababatuuza wakati laavu we bateriiwo nga Haaji yakyayira ddala tezuula balabiire abaana Hajjati agende mu maaso kituufu oba Hajjati ye yakyawa Haaji akkirize agende mu ki mu maaso divorce abaana abalungi bali wano ku university e Makerere abaana bali ku university ya Katerege ne yemuyenga yawe yekansanga KU egaba yeyo divorce abakazi abakulu balungi nga twayikayika naye nga tuli balungi gundi nga bwe banzingazinga namukaddanyirira nkutomeza ogenda oddugwamu okumanya nti wawasa wanka ndi wagudde mama Fiina naye mama Fiina ojja kunetira olina kyonjagaza naye gwe kyomanyi kaakati neeyanziza mami ngenda kunoonyako mu maaso awo kuba kenzeemu okufuna kati sikuta kale tujja kukola pulogulaamu tutunuire amakaddirwe gatabuka ddirwe gabeera amalungi ate ddiirwe mukyawagana ebituufu abantu abasinga bafuna obusungu naye nga tebalina bukyayi divorce oyinza okuyomba ne mukyalawo n'akulangira ebigambo bingi nnyo n'akulangira nga bw'oli omubbi n'akulangira nga bw'oli omutemu n'akulangira nga bw'oli ki naye nga tabyogezza nti yakukyawa naye busungu naye nga mu mutima akwagala laavu yeyogeza naye akukangakanga oba ayagala akunyiize kunyiiza oveeko naye nga laava akyagiina 100%. Kati abantu abasinga kyebalina nti bw'atabuka n'omwami bw'atabuka n'omukyala kati agenda okwejjusa ogati obasenga nakola bwe nti omusajja one mumusigaza oba omukazi one mumusigaza nga kirireeti ng'obudde bwakuyitako dda nga kirireeti ogenda okweyungayunga noga kamuwayirize kino ndabo bakinaakola kamuteekeko kino ndabo bakinaakola nga tebikyakola nga teguggwa fenna ffe batutyawako naye oba kati mugambe ntya ndabe nga muzza naye mama Fiina wategeera laavu ennaku zino angimanyi engimanyi bwe nakwata luli omanyi luli manyi bizibu nnyo okukwata ebintu biri divorce okwata okunoonya ssente n'okunoonya laavu byawukana kituufu
kati olina okusooka okusevingako ekimu kati nze omwami wange namufumbirwa nga ndi muto kati ye ate nga mukulu nga ye alowooza nti ye akoze alina okukwata omukwano ate nga nze nina okukwata essente nkutegeera obyawula mbitegeera mbiraba kati ate nga bwe nkwata essente zimpa nti bw'okwata essente ate ono omusajja omukulukulu tekigatta nange nina okuzanyisa sente zange mmanyi wenziti ocyange essente etambule naye kati essaawa zino ffenna tuli bakadde omugongo we gwasuze nga gunnuma ate yabagassemu n'amagulu tekyali byakwecangira ku munno ate naamwekyangira kandi anaakukyusa abakadde beeyambe abakadde beeyambe omubuuza gwe ki ekyasuze kikuluma nti pulesa namize empeke 3 gwe n'omugaati ate olubulizi luno mama fiina kakusiibule mukama abakuume amiina mami amiina nsanyusa okuwulizaako nange nsanyusa okuwuliza weewaawo kale bana ensonga muziwulidde bulungi mama fiina yakkiriza nti waliwo aloga munne ku bana ababiri waliwo omulogo nga bwe nabagambye nti waliwo omulogo omutwe gugamba ebintu bya Hajati Zuula ne Haji Ali bizzeemu eddogo waliwo aloga munne tova ku Celebrity Track wekuumireko ngenda kuba nkuwa ebisinga ku ebyo mama Fiina asange wali ebulenga mama Fiina nkiddamu mama Fiina asangibwa wali ebulenga akola lunaku lwa Sande bwe ruti lwokka mama Fiina asangibwa wa bulenga akola lunaku lwa Sande bwe ruti osolo gende naye nakulambika bulungi bino betwadde twogerako oba oyagala kuloga musajjawo mama Fiina sokuyamba namukulogera boya kuloga mukazi wo mama Fiina sokuyamba namukulogera gende lwa Sande okitegedde mugenda ne programu eyamaka ne programu ki katugenda kuba twogeramuko ne programu era yamaka ne mama Fiina kule interview atunyumize eby'ebice ebiyinza okutabula amaka bice ebizimba amaka mu programu eyo njagala weekuumireko nga tuleese mama Fiina ng'atunnyonnyola tova ku Celebrity Track